lumu nga nfunamu obutakkaanya ne gayi wange gwe nnina kati nga nfunamu obutakkaanya naye nga nvaawo. By that time nali sikola nga mbeera naye kati nafuna obutakkaanya ne nvaawo ne ngenda mbeere ne kazini wange. Kati before going ewa kazini wange naye njogeranga before going to my cousin's place safuna butakkaanya ne gayi wange actually. Nali ne gayi wange then this cousin of mine nga twogera ku ssimu tuli almost same year musingako just few months. Kati tuba twogera ku ssimu nga omanya ebyabawala munyumiza enzengera wa gayi wange webityo. Kati nga ngamba olinga ali mu bufumbo nga ngamba oyoza engoye ngamba ye njoza engoye nfumba biki ngamba naye olinga ali mu bufumbo nga mugamba ye kyokka nze sibyagala sobola kwefumbiza nga tebanagenda waffe cause ate aho tuguze tuli bakristaayo ate baganda bange like muganda wange omukulu okuva ewaka yavaayo nga bakoze eki nga bamukubye like nga bakoze introduction and wedding. Kati nangamba obeera ne mugamba wentyo ate nga sobola nagamba olinga ali mu bufumbo ekibikyawo mugamba ye naye ngenda avaawo. Kati nekimpawuliza it made me like nveewo. Kati netandika okuba plan awo ngamba nekyetagana nveewo. Kati nangamba omanyi vaayo ojja obeere eno naye oba ovaayo janguko with some money. Nemugamba sobola kukwata mu sente za gayi. Nemugamba nedda mpozi kyengenda okujja nakyo ssimu because that time in fact okubeera wa gayi wange baali bakanzibako essimu bajenzibirako mu Kampala. Kati banzibako essimu akakadde naye mbeera bweyogerere. Kati nenvaayo nengamba kangende mbeere ki kangende wa gayi kuba naye nina stress. Ngamba kangende mbeereko ne gayi wange. Kati ono kazini wange nangamba waatyo nemugamba nenda kujja n'essimu yokka pozi. Nagamba ayina byangamba awo ngende nabyo. Nangamba kateni janguko ne kateni. Nemugamba itsoke ngenda kujja nayo. Kati nze nga simanyi wawenda gakiri kitya. Ndoza kazini wange alimbulamu obulungi biki. So we yangamba waatyo. Kati gaye nga akomawo from work olweggulo nga ntuula naye nga mugamba samugamba in fact yanga mugamba jaga agendako ku Kampala nga gamba atoddeyo kozi gaye wange nga abeereyo Tororo. Mugamba njaga agendeko Kampala ngamba oddeyo nga mugamba ye nga ngamba nedda wandibadde wano ngenda noonya ssente setting up something for you okole nga business oba tufune somewhere gundi tunoonye eddwaliro okole. Nga mugamba okay. So the following day nga mpakingamu ebyange nga ngenda nga saasitula kateni oli bye yaŋŋamba saasitula naye sagasitula bintu bya musajja ne ssente saazikwatako just nayinamu ezange nga ngenda n'essimu nga yagayi nga ndekeranga essimu nga yina essimu emu I think n'akatono kati kanga kamapesa kayina atwork nga ndekera ennene obutabeera board at home mba siri ku TV mbere ku ssimu webityo. Kati nga ngenda nga mwereeza message nga ndi mu taxi nga mugamba nze ngenze nga ngamba ate ogenze wa nga mugamba ngenze Kampala nga mbuuza ogenze kukola ki nga mugamba nina bye ngenda okukolako just for few days nja kukomawo.
kati gayi ono yali asoma kakadde ng'ali upgrading accounting. Kati ng'angamba kati ate ogenze esimu yange gye nkozesa osomerako ng'esimu bambi gy'akozesa osomerako ate ng'ali in groups mumanyi ebya WhatsApp group like their gundi nga bonga bo their class nga balina that WhatsApp group kati nga basindikiramu ebintu ebitu they discuss. Kati nga ngenze n'essimu abula mukama nsonyiwe kati nga mugamba ye nga mugamba ayenda akomawo asigenda atwala kabanga gayi ng'asirika naye namanya nti kimunyuziza. Kati mu kugenda nali mpakinze engoye ebiki ebyo mu kabaaga buno busile bags obw'abawala obw'oku mugongo nga nzitudde buli kimu ekyeneetaagisa tho nalekayo ebirala naye nga nzitudde most of the things yeneetaaga. So nenjolekera Mukono. By that time nga kazini wange abeera Mukono, ekifo sijja kyogera naye nga abeera eyo side ze Mukono. So nga ntuuka oh my God, nga ntuuka ewa kazini wange. I was very shocked, you guys. I was very shocked. I was very disappointed. Nawulira bubi. Just imagine like nga nvudde eri zenna nfaanana bulungi. Nga kale I had high expectations. Nga manyi like abeera mu bulamu obulungi. Kati okutuuka bambi mukazi wattu nga only the curtain. Era nagamba kale singa nasitula curtain. Nga curtain bambi efaanana bubi. Nga mulaba zino curtain. Okay, let me give you an example. Curtain gy'oteeka ku ddinisa naye nga si zino empanvu buno obumpi. Kati imagine ng'okajjayo kw'otadde ku mulyango. That's how it was. Ate ng'eri tooni ate nga binene ebyekikadde bino ebyeddayo. Kati bambi nensangako then the wind I think didn't have nga akayumba kali awo nga biri eyo kale nga ekifo tekifaanana bulungi nga muyita muki mu bayita oba batya nga muyita mu okay nga waliwo it is like a wetland. Muzimu items etutunda ku Masses Quality Beddings carpets zonna ebika bwebiti size ezo zonna waliwo ebika ebirala bwebiti fluffy zino baziyita fluffy carpets nazo tuba nazo sizes medium ne large. Tubeera ne carpets ze bateeka kumpi n'ebitanda baziyita bedside carpets. Bedside carpets waliyo bweziti waliyo ne carpets endala nazo bano abaagala ebitonotono ku kitanda nga tebaagala bintu binene nnyo n'eno kuzo eno nayo bedside bweti mu kala zonna ez'enjawulo zonna. Carpets zonna tuba nazo eziri fluffy ku bbeeyi ensaamusaamu. Ofuna carpets $7,000, $13, zonna ofuna carpets. Kati ne kino kika kirala bwe kiti nakyo ki bedside mu kalaazi zonna ez'enjawulo kalaazi nga 7. Ono naye bedside carpet. Bano abataagala neera binene ng'oyagala teeka ku kitanda ono naye bedside carpet ono bwati. Kati waliyo n'ekika kino bwe kiti mu kala zonna ez'enjawulo kino bwe kiti. Ekyo nakyo abamu bakiteeka mu ddiiro makati. Omulala n'agamba eno sayizi nze gye njagala mu kisenge. Ono ayina fa bagiyita rabbit fa ono bwati. Ono agira mu sayizi emu yokka bweti. Eno sayizi eba medium. Mu kalaazi zonna weeziri. Zino carpets zisangibwa ku Masses Quality Beddings. Esangibwa Nansana ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe y'essimu eri 078721 erine ku WhatsApp. Ng'anyanyiriza gwali muzigo like nga mupya nga the place is new nga bakakizimba kiraga bakakizimba
tekiruddewo nnyo nga bulumuzi bwa mitwalo 6 ey'omukono nga bulumuzi bwa mitwalo 6 nga kabeera ka single room nga teri kirimu yadde nti oba bathroom oba waati nga toilet ne bathroom nga biri wabweru nga ya cement nga teya ceiling. So nentuuka nenyingira mu nnyumba nga bambi muwala asula wansi omufaliso simanyi ngeri gyaguyitamu oba bagiyita batya, I don't know, simanyi ngeri bagiyita naye buno obutono ennyo simanyi nki yaabwe kati nga talina like plates nga ayinawo kasospan ng'obwabakadde buno obukaddiye ennyo. I'm sorry to say this but I just ndimugezaako to describe mutegeere embeera gye namusangamu. So nga buli awo buli ngabona bufaana obusowaani plastic nga bwona bufaana bubi bambi nensanga nga talina trolley nti oba wateeka plates nga after washing nga buteeka ba waliwo akataasa nga katono kati nga omufalisa ateeka ku kaveera nga talinaamu kapeti. Like life was hard. I was very shocked. Kati ono kazini wange taata abeera anko wange. Kati anko yayinako sente naye nge I can't sobola bigendamu nnyo ebyo because sibimanyi bulungi what happened and whatever. Naye musajja amanyikiddwa with some people, with some people because he owns a certain, is it an institution, a college, amanyikiddwa with some people. He had some money and these girls were bali mulamu obulungi, and this cousin of mine ye muntu twali tetukwatagana bulungi like kale nga omanyi like nga bo babeera ku high class then ife kale nga omanyi abaana babagaga nga ebeeyisiza some of them si bonna webeeyisiza ku baana babanaku something like that. Nenga when I met her that time kati nga we talk, so nemusinkana. That was like my third time to meet her. Third time to meet her. Nagendako ewaabwe mu COVID. That was my first time omusisinkana. Second time omusisinkana yali lubuto bambi nankubira essimu kati kwe kwogerako nange ennyo okwogerako nange awo nanyumiza nfunye olubuto mwana gwe biki no. Then I hoped her name connecting to mama nagende ewaffe nabeera eyo ng'ali lubuto. Then afterwards nazaala, then nabeera mu muzigo. Kati akakadde omwana baali bamujjako tata w'omwana yatwala omwana bamala ne bamujjako omwana, so she was staying there mu muzigo. So when I met her like that, taina mulimu gwakola. No, she was teaching. Yali asomesa nursery nga they pay them I think 150, but nga tebaba full amount. Nga mumanyi enaku zino like how that side is. Omanyi ffe Kampala ne Mukono tubiyita kyekimu Kampala but that side the way it is ngeri gye batwalamu kale bino ebyokusoma ebya nursery nti they employ anyone abatali professional, and most schools tebabasasula sente webityo. So that's the situation I found her in. So nentuuka, in fact natuuka nakaaba. I was so emotional ate nembeera gye namusinkanamu nga nakaaba, but I was trying to hide tandaba, but I think she saw me. Simubuzangako, but I think yandaba. Nakaaba nawulira enaku naye nakatuukawo nti kati awaliwo baneighbor nga baana bato nga bafumbo nga bato nga tubasinga n'emyaka nga bato nga they're married. Kati
nagenda nabagamba mujje mulabeko kazini wange sister wange nga bagamba sister wange nga bajja nga bambuuza nga bagenda kati ne tubeera waawo by that time at their school bali mu closinga bali mu closinga so time reached ku somero lyabwe nga balina graduation kati ne bagala MC so nayagala mbere MC nangamba bajja kumpa some money so I accepted ne tugenda nitukola obwa MC nakola naye mugamba tukole naye ne tukola naye obwa MC gayi waabwe yayitaga ba sente their director yes mangu akuvaako sente naye nampaayo we had agreed ampe $5,000 nampaayo gyali emitwalo 3 either 30k oba 20k nansasula kati kinali simanyi nti oyo director waabwe yali yeebaka nono omuwala ekyo naye sikimanyi though yakinkweka naye nga ndaba kozi oyo kale balina engeri gye baalimu kati n'omusajja naye simanyi nti musajja w'abawala so when I came I had some nice clothes ebintu byange ebimu naye nabireka bweyogerere nengenda nembipikingayo some of them nendeetaawo bye nalinamu the gundi trolleys nendeeta curtain nendeetaawo ebintu netukyusaako ennyumba nendeeta engoye my case yonna no saleta case najjamu just engoye case then nenjirekayo eri nembireetaawo kati ono mwala olwo lunaku nakyusaako enyambala kozi yali ayambalanga wati so kwolwo nayambalako bulungi nayambala my clothes and she was looking nice so netukola obwa MC and nendabawo like nali mbalabe engeri boogeramu ngamba bano before even that graduation day before that balinga bagendanga to mark kati oluusi nga ngenderako nga I help her to mark to prepare the reports kubanza naye sina kyakola kumbe ono guy nga baagalana nga I see the way they look at each other banaye munansonga simanyi kuwa story but I'm trying naye nga ndaba the way they are kati kola olunaku one day that day of graduation nga ndaba gayenga ejjana etunuluzaamu ngayina engeri eyogerezaamu ngambo nga bamwani namba yange yagisaba ono nga bankubira amasimu ngamba yono kiki kati ono kazini wange yalina mukwano gwe ngenda muyita mama gundi kamuyite bwentu kuba yali mukyala mufumbo nga alina abaana 3 nga naye abeereyo saidi z'essomero kumpi n'essomero naye ffe twaliko ffa nga tukwatawo boda 3,000 or 2,000 okutuukayo kati nga mbanyumizaako nga mbagamba naye n'omusajja biki ng'oli aŋŋamba nange namulabye nga mbagamba alina engeri gy'aneeyogerezaamu biki ng'oli aŋŋamba nange namulabye kati afterwards ng'ono mama gundi mukwano gwa kazini wange ng'aŋŋamba oyo omusajja ne kazini wo beeyagala ng'amugamba sure ng'aŋŋamba ye tewalabye expression ya kazini wo gye yalaze ewakyogedde ng'amugamba nedda saakifuddeko ng'aŋŋamba ye beeyagala ngamba okay nga nkisirikira I quoted that nga nkisirikira kati ono mama gundi we yalaba nina engoye ng'atandika kuneereesaako mukwano nga yagala muwe engoye biki bags biki but nga omanyi abawala so I tried it nze sibyagala nnyo to share clothes cause engoye ze yali alaba my cousin nga yambala naye nazimuwa I left them for her so ebyagundi ebya oyo omusajja nga nkubiranga amasimu oli otya lumu najja n'atulabako awo twali tubeera n'agamba bulijjo obeera wano oyo kazini wange
wetwali tubeera yali taleetangawo kwoyo omusajja. Nagamba banaye baanamu muli so hambu. Labako emubeera kizibu nnyo osanga abawala abalungi nga mmwe nga mubeera mu kifo weekiti. Nagamba nze mbeebaza. Mwebale kwekuuma abawala abamu singa beebaka n'abasajja bafune ssente babeere mu zi apartments. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Nayogera bingi. Nagenda. So back to my husband, my man. Back to my man. Akakadde yalaba ndwayo wayiseewo ennaku nangamba naye ojja ddi. Nangamba nkuweereza transport oba yampeereza nemulya. I can't remember well. But I think so because that time we needed money. I think so. Kati gayi bambi ng'alaba sigenda nga musuubiza. So nekituuka ekiseera namugamba sigenda kudda. Nangamba kale nyambe essimu ogiteeke ku taxi ejje. Kuba mazima sirina ngeri sirina ssimu njasomera ku ki nga ŋŋaana. Banaye gayinaawulira bubi. Nangamba naye lwaki onkoze bw'oti. Nentandika nemubulookinga. Nembeeranga yakubanga amasimu gasimukwata nweereza message sibifaako. Bambi nemubulookinga tusajja wattu. Nakyusa namba nangamba naye lwaki onkola bw'oti. Then afterwards this guy ayinamu my man ayinamuko ka IT kati nabeera engali gyakolamu essimu na I don't know abasinga ndowooza mubimanyi na tracing where I was. Nangamba nkulaba oli mu kifo w'ekiti biki we nalaba wentu nembulira kazino wange nagamba omanyi ki essimu giyiwe kubanga essimu yali mu his email kati essimu nengiyiwa. Nagiyiwa line nengijamu oba nenfuna line empya oba I think nasigaza oba Airtel MTN nengijamu gyali asinga okozesa. Kati bambi musajja wattu nanoonya nga tanfuna. N'atuuka n'abivaako. Oyo nenjawukana naye bwentu. In fact nayawukana naye akoze namugamba ebigambo bingi. Namugamba aneesonyiwa nveeko aba ayagala afune omuwala omulala biki. Andagaye teri kye yali ankoze goge mazima. Teri kye yali ankoze oba yali ankola kino no. Naye abaana abawala simanyi kitutuukako sometimes. So akakadde netugenda netumaliriza ebya graduation gayina nsasulako part of the money zisigadde nemanja. Tila akadde katuuka gayi ng'atandise okunkwana. Lumu nga mpita nga ngamba ngendeko ewe oyo director. Kati ono director ali mufumbo nga mulokole nga mukyala we muweereza mu kyaki nga the rumors mbu. Because I was told with these girls bano my cousin and mama Gunde mukwano gwa cousin wange bangamba mbu mukyala we yali yeyagala ne pasta. Mbu kuba mukyala yali tasiibasiiba wewaka nga tabeerawo. Kati ono director
mbu yali ayagala abasomesa be era essomero lye yali yaliteeka mu maka ge kati nga bagamba mbu akwananya abasomesa be era yeebaka nabo. So this guy calls me nga ngamba jangu enkya jangu ewange. Jukira njogeranga naye ebyesente mu banja angamba jangu ewaka twogere. Konze okay. Kati nga nyumizaako ono kazini wange agamba omanyi ki tugende ngenda mbere ewa mama gundi then gwogendeyo naye ojja recordinga bye munaaba mwogedde obireete tutegeere biki akuyitira biki. Konze kyengenda okukola. So nga tugende ewa mama gundi nga tumunyumizaako nga bagamba genda nga zena nekubya obusumaati nga ngenda ewa gayi banange ng'asasula booda. Yagamba nkwate booda gy'agisasulira era nakwata booda. Oyo booda nemugamba oyo booda yatusitula kuva wetwali jukula kuva wetwali paka eyo watalayo nga 13 twagala n'omuwala. Kati oli naavaako booda neninda netugenda netuteesa ebyaffe nenkomawo nentwala ewooli. Kati booda nemugamba oli agenda okusasula. Kati gayi nga amanyi nze agidde ku booda zekka. So netutuukayo gayi n'asasula owa booda. Gayi n'angamba oyo omusajja wongamba nkutwali mumanyi kozi nali nze sijjukira direction kati nga bagezaako mu directinga. Kati nga tugenda n'angamba oyo omusajja amumanyi. Nemugamba nkwegayidde tomugamba nti no tubadde babiri mugambe obadde onsitudde zekka in case just takitegeerako ng'agamba okay. Netutuukayo gayi n'amusasula nenyingira gate. Nayingira gate ye netugenda mu nnyumba. Twasangawo abaana bali mu nnyumba nga bazannya. Yalina ndowooza abaana obanga 3 n'abagoba. Omusajja ali mukulu ndowooza azaala mukulu balina abaana abalala n'abakyala bala simanyi naye nga yali mukulu ku baana be yalina ng'abaana balaga bato. Kati nentuuka naŋŋamba n'agobawo abaana bagamba bagende bazanyire wabweru. Ne bagenda nga ntidde because I have some history when nali nkyasoma ku campus. Waliwo gayi yali agenda okunkwata nali ngenzeeko ewuwe. So nga kindi mu mutwe nti ono gayi yandinkwata. So inayingira ennyumba ye bambi teyaggalawo luggi ate ekyanyamba nasangawo abaana nensanyuka. Ate ne bali nabagamba yemba bipingirawo emuti mujje. It means there is danger. So nga bali steady. So nentuuka wenatuuka bwenti simu yange nagiteekako recording nga nakatuuka ku gate. Nga booda akyaliwo even so that bawulira everything. So enatuuka bwenti nentuula naye n'atuula eri natandika okwogera. Twogera aŋŋamba oli otya? Oli musawo naye tolina mulimu. Yaŋŋamba pozi wasoma obusawo konze naye tolina mulimu biki kyetaaga ofune omulimu. Nja kugezaako nja kubuulizaako mukwano gwange wali alina famasi simanyi biki konze it's okay. Yali awo nemubuuza naye nsasula ddi. N'agamba siinaamu bulungi sente zibuze naye wenaafuna nja kuwa. N'agamba waliyo abazadde baali tebannamalayo their fees. Nkyalina ripooti z'abaana baabwe bansuubiza ajja aleeta ssente we banampa nja kusindikirako nze kale tewali buzibu. Naye ne mugamba naye tetulina nakyakulya biki. N'agamba nja bawa enkoko kozi yali alina enkoko. N'agamba olunaku weeruti era agamba lwa 6 olunaku olw'omukaaga ngenda bawa enkoko musale mulyeko nze kale tweyanziza. Yalinawo awo oba biki alina ebintu bye yampa oba bijanjalo oba byali biki
nga ngenda. Kati twayogera naliyo for like an hour plus. Ne twogera Guy natandika okwogera ku bano ku mama gundi. N'agamba abawala b'otambula nabo ng'abawala si bangu. Mbu tobeeranga abakozi. Mama gundi yali anywa ate nga bamuyite malaya. Baklanti baffe abadde Mbero Properties tubabuuzaako mwenna mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Kakati tukomyewo nate tulina baklanti baffe bulijjo abatugamba bannange mutunda byapa byokka ffe twagala kugula ku mmwe. Tulina abatunda ebibanja tubiwulira naffe twagalayo abalina ssente zaffe ntono ezitandikirwako. Si ntono buli ssente emala naye kale buli omu alina oba obusobozi bwe. Nga waliwo abagamba obusobozi bwange bukoma wano bumiliyoni na miliyoni 5 na miliyoni 6. Naffe mutuyizeeyo newe kiba kibanja newe bandagaano tubaleetedde estate empya. Ndowooza mugiraba etandika na kkubo lya kyalo ekkubo lirino neighborhood mugiraba byonna tugenda balaga neighborhood mulabe. Tetwayagadde gisenda nnyo kuba twagala tubagulizeemu ebintu ebimu. Ng'osobola okuba ebitooko byetaaze. Osobola okubeera gwe ng'ogamba omuti gwange ogwaffene mugulekeemu. So twagiresenga bweri nti buli omu paatiyo ekirimu kyotwala. Gwasalawo nti nzaa saagala mu muwogo. Gwasalawo nti nedda saagala mu ffene. Gwasalawo nti omuti gw'omuyembe ogwo mugugjeemu nedda. Naye nga estate nnungi nnyo 5/5 naye oli wadde mbogamba anze njagala 5/5 njagala 5/5 oba emu. Bannanga bamanyi bulungi size y'ettaka. Nkimanyi bulungi mumanyi nnyo 5/5 etegeeza ki. Okimanyi bulungi oteekako amakaago bulungi n'osigazaawo ne compound yo osobola oteeka emmotoka abasinga mwine emmotoka zammwe. Nkimanyi bulungi 5/5 muzimanyi. Neighborhood nungi masanyaze mazzi weebiri. Abamu mubuuza nnyo nga tewali ba neighbor kati temunnaba kujjagula ba neighbor n'abajjawa. Awo mbadde nsaaga mu ba neighbor weebali. Era mugenda kubalaba weebali obusukka kuba eri gye bali kubanga wano walina kuba wammwe mmwe mulina oggulawo. Saagala muŋŋambe banneighbor nga wano tebaliiwo. Estate muwulidde empya. Kitegeeza mudduke mangu mugule mutandike okuzimba. Ndagaano 5/5 ku miliyoni okutandikira ddala ku miliyoni 5 n'okwambuka. So woba omanyi mu nsawo yoweza miliyoni 5 tunoonyeeko. Neighborhood tugenda gibalaga yonna weeri yonna mulaba amayumba. So mutukubireko ku namba zaffe mama nga oziyitawo. Tubeerawo ku office zaffe okuva Monday paka Saturday. Esimu zaffe nga bulijjo 0752 110514. Onoonyaako nkubirako bane ku WhatsApp. Abasinga ogamba nakuweereza message oluddewo okuddamu kati saawa zino nzuuno mbanoonyeza birungi. So estate yaffe gye mbadde mbanyonyolako empya ey'endagaano 5/5. Abategera bulungi Mityana Road abasinga mu mpita mama Mityana Road okusinga ono ye twamwekwata. Kakati ojja Kiwawo kyamira Kiwawo ku muzikiti nojja kilomita ziri 2 n'ekitundu okuva ku main. Amasanyalaze n'amazzi tugenda bibalaga. Amasanyalaze tugenda gabalaga. So board ekinene nnyo ya 2,000 okuva ku main. Then ettaka muliraba litandika naki na kkubo lya kyalo. Naye 5/5 n'okwambuka. You can decide otwale 2-3 naye ziggwawo mangu kubanga tuli ku miliyoni 5 n'okwambuka. Era anywa ate nga yeebaka n'abasajja for money like many men. Gwe kasita omugamba nti wali Guy gundi agakwebaka nawe ajja kuwa ssente ng'agendayo. Kati ono Guy ng'amanyiiko kubanga there was a room mpono nono Guy director yeebakako naye. Kati ng'atandika okunyumiza y'omuwala nga si mulungi waki temumwewala. Y'omuwala temubeera naye mukyala mufumbo naye maama. Kati oyo mama gundi baawe yali tabeera baawe alina abakyala 2 ng'ono mama gundi omukyala mukulu naye nga baawe tabafaako ennyonnyonnyo ekiri awo nga baawe alina waabeera yali abeera saidi ze Masaka nga yamuleka n'abaana abakulu first born yali around I think 12 years 13-12 around there. Nga muwala then amuddako
nga bali basatu baana basatu bokka nga bonna basoma kati nga bawe yamulekawo ng'abeerawo n'abo abaana naye omukyala ng'anywa nze naye sirowoozanga ku mwenge nga simanyi nakumanya oba gutesitinga gutya so nga ŋŋamba mumwewale biki nga ŋŋamba okubeera naye si kibi kuba omukyala talina buzibu naye tekitegeeza nti tusobola otwala emize gye biki ate naffe tuba tumubuulirira biveeko anoonye ka bizinesi kaakola ng'agamba omukyala si mwangu biki nga mbuuza ate gwe olina boyfriend nga mugamba iki ng'agamba olimba nga mugamba ye sikulimba nina boyfriend nga mbuuza nga ŋŋamba ku kazini wange nga munyumizaako about ebyaliwo kazini wange ne boyfriend we kuba ono gaye yali abimanyiiko kuba eyo ha in-laws abakazini wange bwe baali babeera ono gaye yali amanyiwo ate nga is a family friend bwe yaviira okumuwa omulimu ng'alaba abonaabonaawo kati nga anyumiza ku bulamu bwe yali eyo biki ng'abiŋŋamba nga gaye alina olugambo kale yali awo ng'atandika okunkwana nga mugamba naye musajja gw'olina omukyala nga ŋŋamba mukyala wange naawe olaba kati taliiwo mukyala wange abeera bize tanfaako mu ngeri eri tampa bulungi biki nga mugamba gwe nkutwala nga taata wange nga ŋŋamba naawe ng'ayimirira gaye nga tajja gyendi yali atudde opposite me nga there is some distance kuba eddiro lye lyali ddene ng'ayimirira ng'ajja gyendi nga ŋŋamba kale mpaako haaga nga ŋŋaana nga mugamba nno tokikola nze gw'oliko nno nga siri mwangu nja kutuusa ewala nga ŋŋamba naawe nga mugamba tonsemberera nga nkambwalamu ng'avaawo ng'afuluma ndowooza agenda alaba abaana baliwa nga ntudde nga naye ŋŋamba kiki kino kakati nga negamba mutima kyetaaga ŋŋende when I reached gayo yansavinga oba gaali mazzi oba kyali ki naye saabinywa natya gamba nsobola obinywa ne bineebasa nantuusaako obulabe gayi n'akomawo kati n'addayo eri gye yali atudde ne twogera n'anyumyako about kazini wange oba yamwogerako biki sibijjukira bulungi n'amunyumyako awo ebirala afterwards ne mugamba njagala genda neŋŋenda nenfulumamu nampa sente za booda nenfulumamu kati nga oyo gayi newa madamu owa gundi mama gundi kwali kumpi nga it is a walkable distance nga kumpi nnyo kati neŋŋendayo nembateekerako ka record nenseka nembagamba naye baanamwe temunyiiga mwaba ŋŋambye nembagamba munsuubize ate munsuubize temujja mulaga nti no bino mubitegeddeko ne baŋŋamba yes nembateekerawo ka recording ne bawulira mama gundi n'anyiiga bye baali bamwogeddeko n'anyiiga nnyo ne gundi n'oyo kazini wange n'anyiigamu ndowooza awuliramu bubi oli nga nkwanya oba kiki I don't know, I can't tell naye n'anyiiga so netwera netumwogerako netuvaayo so newayitawo akabanga kati nga yomumanyi ebyokubeera ewaka it is holiday temulina bye mukola like siina mulimu siina wenfuna ssente ez'okulya bwe nali nzize nabo ne bugwawo kati nga byakuyiiya akakadde naye nina byentundako online naye nga bakasitoma nfuna batono nnyo nga okiwulira nti in 2 weeks you may get one person webityo so life was hard okulya nga kwakuyiiya kati ono kazini wange yali alina gaye yali amukwana kakaseera twali tubeera mukono nga gaye abeera mukono seeta
kati nga kazini wange avaayo ne bagenda ne batundulako vanilla n'akomawo nandekamu oluusi nensula mu nnyumba zeka naye sisulanko mu nnyumba zeka naye nanga mpulira bubi bana I used to be bored datta wakugula kati lumu mba mpita ayita kuki bampita ayita ku TikTok bino byetubeerako nga tuzunga nga ngwa ku mukyala sijja mwogera amannya ng'oyo omukyala agamba abalisinga nti searching waliyo group gy'osobola okujoininga you get a guy bagayi abalungi biki webityo ng'agamba if you want to join the group okola ki ojja mu inbox ng'ateekako namba kati nga nkopa namba ng'asooka mbulirako kazini wange agamba ng'agamba tujoininge ng'amugamba naye mukyalo ono mb'olina omusindikira omutwalo nga tetulina sente katugamba omutwalo tunaagujjawa ali akadde akatuka ne tufuna sente naye ne tugamba netta no sente okulya biki kati bambi ono kazini wange yambeererawo nnyo kuba yali afunanga ku kasente kuva wa bbaawe ng'amukuula webityo nga ayiya ng'omuwala ng'afunako akasente ng'akomawo alina akasente ate nga ne bbaawe yamugamba ntino wendi ng'era yagamba bbaawe atunoonyezeeyoko emirimu jjukira tuli mu holiday kati kazini wange takyakola eri ng'ate n'oyo gayi tumubanja sente tatuwa ne kazini wange bwe yali yamusasulako $5 gyokka kati ne tubeera eyo ne tubeera awo kati lumu nga tujja nzija nfuna akalowoozo nga ngamba omanyi nga nfunyawo akasente nga mugamba omanyi ngenda weereza zino sente male nzikuba reverse kakade nga osobola okusindika sente n'okuba reverse nga gwe oweereza tategedde ne mugamba ngenda weereza zino sente male nkuba reverse zikomewo then naawe oweereze okuba reverse n'agamba wamma nno kijja kukola kati nempeereza nenkuba screenshot nempeereza omukyala nenkuba reverse sente nezikomawo ku simu yange kati nenfuna amagezi amanyi ngamba naye no screenshot naye asobola ogikozesa katugezeseeko naye nagezesa n'agamba omukyala netugamba akoseeyo screenshot then nemugamba but before you use it soka omukyala omugambako nti oweereza okwoseza mobile money ate tofunyeeyo nti oba kafaananyi oba biki namugamba namwekalizaamu omukazi nakkiriza n'atujoiningisa group bannange abaana abawala mukama atusaasire netujoininga group singa ndisaaki bana group ng'erimu abantu bangi in that ono mukyala yakola group n'atuuka nabeera ne main group nabeera ne groups endala like nga people amen omukyala afuna sente kyemmanyi yafuna nnyo sente to an extent group yakula to an extent nti abafunanga their like ng'ofunye partner mu group you introduce yourself in the group omukyala ateekawo eryeteeka you introduce yourself in the group nemulaga nti mwefunye nemuvaamu mu group and those people webawangalanga nga baweereza omukyala sente they appreciate those guys abalinako ku sente nga basiima ne bamuweerezayo akasente bagamba weebale nafunye ekyana webityo era omukyala ku TikTok ye yateekangayo n'agamba mbu bano like ng'aweerezayo zi screenshot za message mbu simanyi bali mutegeka kukyala simanyi bano bakoze embaga simanyi biki bamuyise so people like never getting so interested in that group anyway joining a group
kazino wange na joininga group. Eri group wa joininga owekuba ekifaananyi n'oweereza ekifaananyi n'owandikako like neetekako introduction yo. Kyemanyi wano waliwo abaagirimuko tebasobola bula. Anyway, kati nga osindikayo your pick, you introduce yourself, n'owandikako awo ebigambo ng'omukyala agamba muweereza obufaananyi obulungi. Ngabeerawo kale nga kituuka ekiseera n'abuulira abaana ab'obuwala. Nga group ebeeramu abaasama, abaana abawala abaasama banaye nga boogera. Ng'omukyala avaayo n'abagamba naye abaana ab'obuwala nga mwogera nnyo. Abasajja bazze mu inbox yange bagamba abaana ab'obuwala abali wano mwasama nnyo. Banaye muyiseewo ng'abawala, nga mulimu abawala nga baasama. Musonyiwa okozesa ekyo ekigambo, but that's what I can use okuba describing. Nga boogera nnyo mu gulupu oli n'avaayo n'ayogera naye gundi weebityo. Kati nga mpeerezayo akafaananyi banaye nga abagayi bajja mu inbox yange nga ndaba it is so interesting. I'm no longer bored, nga mbeera waka just nembeera ku buliri scrolling nonchaginga akasimu kange nga scrollinga ku TikTok ekyo. Kati nafunayo ekyo ngamba weebale Mukama funye ekyokukola. Kati nga mbeera ku ebyo jjukira abo like omufunira abakuwa ku data. Banaye nze nkuze in my love story with my man. Nkuze ndimu okutya to cheat on my guy, nga ndimu okutya to sleep with any other man. So nga sikyagala era nga nagamba wendikikola I will never forgive myself. So nga group nga mubeeramu abajja mu inbox yange, nga bajja mu inbox yange bana you look so beautiful bichi nze gundi from here nga introducing ng'ogamba okuweereza akafaananyi nga baweereza abagala video call nga bakola naye si muntu agala video call. In fact abateranga okungamba video call nga ngana, but there is a certain guy yangamba tukole video call and I had nothing to do because I had liked the guy. Samwaga nti love naye nendaba nga alimu akasente. Kati naka akadde obuyaaye nga buyingiddewo, muzimu gw'obuyaaye nga gunyambadde. Naye kama tusaasire. Anyway, kati mubajja mu inbox yange mulimu benagubanga, mulimu benayogeranga nabo, oli noyogera naye afterwards I think naluzinga interest oba nalaba temukwataganye. Mubitegeera abaali bakozeeko ebya online, like you talk to someone then nowulira tukyagala kwogera naye like temuconnectinze. So mwalimu abo benali ignore, mulimu nange like those who ignored me never. So nemubeeramu gayi mubali mu inbox yange, mwalimu gayi nga muganda nga abeera side ze yegayaza nga gayi bambi nga alina akasente ke. Kama nsonyiwe yo gayi namulyako sente. Gayi yali anjagala namulyako tu sente to an extent nti natuuka ekiseera nenkyusa namba nenkyusa n'ekifaananyi mwekyo ekifaananyi like nalowooza nti it is that person kubanga we twali twogera nti yangambako tukole video call oba biki. Kati nenkyusa namba nenkyusa n'ekifaananyi nenkiteekayo mu group nengenda mu inbox ye nenjogera naye era nemulyako sente nenkyusa nga amaloboozi nemulyako sente. Like gayi yali anjagadde naye bambi saamwagala era saamitingako bambi. Oyo n'abeeraawo nenfunayo gayi omulala nga musoga nga gayi mukulu bambi ngali around 32. Then for me I was 24. Kati no
That time I was 23, yeah, 23. Nga Guy twogerezaganya Guy. Oyo Guy bambi yali alina mukyala we nga bazaala abaana naye nga mukyala we bayawukana ng'agenda abroad. Guy oyo nanjagala. Wetyo yali aŋŋambye Guy nanjagala. Yanjagala Guy ng'alina ssente naye ng'alina ssente ng'akola mu bino ebyokulima. Guy nanjagala. Guy kama nsonyiye n'amazima naye ssente z'aba guys. Guy nanjagala. Guy ng'ampa ssente. Guy yampanga nnyo ssente. Nga naye Guy ayina he was very jealous. Nga ne wakuba essimu n'otakwata nga gamba obwedda oliwo. Simanyi olina Guy gw'olina yawo. Nebintama jjukira naye nkyayaganye ne Guy wange oli kati nga I'm trying nti nga I wish nti mweyo group njafunamu Guy omutuufu. So nengamba oba I can settle with this guy. But later nendaba wakuba essimu ng'eri busy akubuza obadde oyogera naani banaye oli Guy n'akambuwala. Naye Guy yali ampa data every day. Ngampa data ngampa airtime naye ng'awo abimpa nga mbuza ogenda kwogera naani nga mugamba just kubeera kawo kuba siina mulimu nabimugamba eby'omulimu. Naye nga Guy bannaye nga he's too jealous nga alibeera nnyo too jealous too. Ngabeera too jealous bannaye nengamba kiki kino. Yatuuka ekiseera naye n'antama. Naye Guy twali twogera nnyo n'anoonyaako until this year around January, Feb around there. Nga animirako nga mugamba munaye nedda bye twabivaako. He really loved me ne mukyawa gamba nedda. Natuuka ekiseera kale nemuvaako. Kati nembeera mu Guy omulala naye bali bangi. I can't tell all of them. So a scenario happened. Ano cousin wange nga yatandika to meet the guys. Nze jjukira saba meeting nga mbasaba trip nenzirya. Okay, even her yali anoonya someone serious. Ng'oli gwali naye ng'agamba oyo musajja nga ayina mukyala we abroad. Era omukyala we yaweerezanga ssente ne bazirya nno cousin wange. Naye oyo mukyala we yaweerezanga ssente nga balya naye not all that. Like just Guy ng'ajjako ze balya ne balya naye nga bakola oli byayagala like nga bamuzimbira era the house was almost done. Naye nga oyo Guy agamba oyo mukyala simwagala. Guy we yali agamba Guy nga musiraamu ng'agamba omukyala simwagala gwe gwenjagala. So ono cousin wange ng'afunayo Guy ngenda mwogera erinnya Guy nga bamuyita Derek yali veterinary doctor. Derek ng'afuna ssente bambi edde nga he can get like 200k edde ng'afuna ssente eza daily ndowooza alina ne monthly. I'm not sure oba yali ku government, I don't know. Naye yali veterinary doctor ng'atambula n'agenda e footpoto n'agenda waawe ebito n'akola n'akomawo nga beyasayidiza eyo baali bayitayo babate neerabidde erinnya oba buloba aliko ku TikTok. Guy mulungi ali handsome. Yeah, he's very handsome. That's the truth. Kati ngoyo Guy nga agenda mu inbox ya cousin wange nga boogerezaganya. Nga ngamba I'm going to meet someone. Ngamba okay. Ngamba but be careful. Nga gamba Guy agambye agendeyo in the evening. Na era agenda sulayo. Nga mbuzo agenda sulayo na ngamba I might. Nga mugamba okay.
ng'agendayo then yakomawo the following day. Yaliyo for 2 days. Then she came back. Weyakomawo weyaliyo nga twogerezaganya ng'aŋŋamba omanyi gayo nayina ssente wano ngenda mubbako ezimu. Gayo yayinawo ebikoyini I think and some people era ndowooza amubbako ndowooza amuggyako byamuggyako n'ajjako shikemu ng'ayina ssente. Kati n'akomawo n'anyumiza n'aŋŋamba mwana gwe kimanyi twatundudde vanilla consort osabula emboozi ng'agamba nayo nogayi twatundudde vanilla ng'amugamba kansubire mwekebedde ng'agamba nedda tetwekebedde ng'amugamba what? Ng'amugamba you girl, are you serious about your life? Ng'agamba I didn't mwana gwe I didn't. Banange I felt so bad. Namugamba why did you do that? Namubuuza gayi teyakubuuzizaako yadde byokwe n'aŋŋamba nedda. He didn't even ask. N'aŋŋamba mugamba gayi tabanga mulwadde wa siriimu muno n'ekiremerako. Kati before that ono omuwala we yali abeera ne gayi we oli ow'esseeta nga n'akajja ng'abeerawo ng'ambuuza ebintu yambuuzanga ebintu mbu mwana gwe yaŋŋamba mwana gwe siyina mazzi. Omuwala akola tofuna amazzi ng'amulagirira. Yali awo ng'aŋŋamba nze simanyi mbadde nteekanga ng'aŋŋamba ebyokuwooma ng'amugamba okuwooma ng'aŋŋamba mbadde nteekangayo babita batya mbadde nteekangayo hani ng'amugamba stop it ng'amugamba tekiri healthy ng'amulagirira ekyokukola ng'agamba okay ng'alekerayo okateekayo kaki kahani ng'ambuuza mwana gwe baali bakuguddeko ebbakuli. I'm sorry. Ng'amugamba ye ng'aŋŋamba kibeera kitya ng'amugamba you girl it's such a nice feeling biki naye olina okubeera muyonjo banaye munansonyiwa okwogera bino here. ng'aŋŋamba I wish also biki ng'amugamba yeah it can happen. Osobola obuuzaayo gayi osobola omugamba wabeera okay nakyo and it's okay. Ng'amugamba gayi wange akiŋŋambanga ng'aŋŋaana ng'amugamba togaana just be clean. Agamba okay. So ng'aŋŋamba mwana gwe ate bino bye bagamba okuyimba oba olina okuyimba luyimba ki? Ng'amugamba ate gw'oyimbanga luyimba ki? Bannaye kazini wange yaŋŋamba akazini wange aŋŋamba nze nyimbanga alina akayimba ako ke yannyimbiramu oba bamuyitamu. I'm not so well versed in secular music but I can't tell the real song. Naye alinawo akayimba ke yayimba oba okay, let me just give an example naye nga sikeeko ng'osobola okuyimba ali akayimba hano Miss Uganda ke yayimba manawe n'emirembe. Okay, just I'm giving an example like nga muli tundula vanilla then you start singing such a song. Can you imagine? Ng'aŋŋamba nze nyimbanga ako ng'amugamba oyimbanga ng'oli otya like how ng'aŋŋamba mwana gw'embeera n'ensonyi era nkwata engalo n'enzibika ku face banawe naseka n'aŋŋamba ye nkwata n'embika face netandika okuyimba akakayimba kasita abeera ng'agenda nga tugenda tandika bwe tuti ng'agenda yingira nga ntandika banawe nananana. Amazima amatuufu gali nti ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Kale nnyumirwa nnyo bwe mba nga waliwo ekintu kye nnali njogeddeko
ne bukyenkya omuntu n'aleeta ekintu ekyagala okubeera simira eryaga n'essozi gwatagwako mboozi buli kaseera oba n'emboozi n'obuto sinze muto nnyo kale era ndi muto naye siri muto nnyo ne mukulu gamba nti sozima oli mukulu ndi mukulu siri mwana muto ya bingi okukula kujja ne experience y'ebintu ebyenjawulo. Do you remember the story I gave you? Let me bring it back more so for those who missed out when I gave that cat story. This happened in my church. In my church. Muide sister nga akuba nange. Akati abantu bagenze mu overnight overnight prayer oba worship night batandika okukuba ettendo oli n'alyoka atandika timbane essanyu kakati njala okuba olwo ebintu ebimu nga bisesa muyingidde ekisenge oba ettala kweziri oba muziggyeko mutandise okukola obulambuzi mulambula akaalo ka Buganda mulambula amasaza n'akayimba ne katandika kali ak'okulambula nkwagala Uganda yange nkweyitira nnyabo atoba balala bali ku nkalazzi zennyini mayinja ddungu akayimba ako mukamanyi bwebakolanga yali documentary ku Bukedde TV. Olwaleero tugenzeeko ebwindi ku mwalo n'olyoka olaba obunyonyi obulungi nkwagala Uganda kakati nkuba akafaananyi tutandise ettendo mu kiseera ekyo omwana omuwala n'atandika timbane essanyu bw'oba naawe mba n'emirembe n'ebinnuma bw'oba wendi bibeera biggwawo gw'olimu eddagala li munange kiwanuuzibwa nti this happened in my church. Abadiventi kanjogere bibeerawo olyaje nga isozi babula kyekyo emboozi eno bagiwulyako jangu ow'obujulizi munange kati omuwala mbu bamuteekateeka agenda kufumbirwa bamuwulidde awo eri abantu abamu abatamanyi kwogera kuyisa wakati kigambo ne oli ayogera ekigambo ekitiya kiyita ekitiiyo eriyo basenga abamu batuuza abaana naye ng'olwo ne basenga balina okutya bonna bajjudde akatengo kati bambi omuwala ono baamugamba mbu nno bw'obanga olina omwami wo muli mu kiseera eky'okkuba ettendo okwokolimya enkoko oba okwasa ebinazi okutundula vanira kuyita okukuba ettendo oba muli mu overnight worship night etambula genda mu maaso ng'omwana ow'obuwala tolina akaseera ako olina okuba nga okawa vibe ekintu olina oba nga okiwanika so olina okuba nga oyimba ku buyimba awo okuwa omunno amaanyi ekintu kibeere nga kitambula malidaadi saana gamba nti otyo omuwala ekigambo ekyo yakikwata bulungi n'akinyweza. Emboozi eno tekkirizibwa kuggyibwa ku mutala guno kugenda ng'ezunzibwa ku bwalo obutakola makulu eyo TikTok bikoze bitya keesigale wano munnange kati omuwala ensonga yagiwulya n'agikwata bulungi kati essaawa endaganye atuuse okufumbirwa bavudde ku chaachi reception ewedde kaseera kakudda waka bambi omwana ow'obuwala ono embuzi yali yafuba nnyo okugisiba ku muguwa ng'ebiwata ebisanga awo teri kutaayaya kugenda nti ate oli mu bidongo embuzi zaakutudde nedda eno bagirundira wano bagirabira so bagenda okugenda ng'embuzi y'omwana ow'obuwala ku muguwa tevangako gamba nti amiina mwana muwala yeebale kwekuuma bitambulatambula kati ogwasooka oba yalina akatengo ogwasooka n'abanga atakitwala nga kikulu kati omulenzi alina mbu we yakyogererako nagane maama tubeera naawe wenna nobeera nga oli kyesirikidde ensonga zino omuntu ali kati najjukira naga neyetondera omwami munnange onsaasire taata onsaasire next time I will do better munnange omuwala ateekateeka ekisenge ennaku ezaddako gamba nti ennaku ezaddako ateeseteesa ekisenge bulungi obuliri bwe malidaadi kaakati ewaffe tulina akatabo kaffe ak'ennyimba bakayita himubuuku oba ennyimba za Kristo gamba nti ennyimba za Kristo maama bagenda okungeya maama omulungi maama ssanyu
aha akatabo k'ennyimba ezo kalimu ennyimba eziri mu 2 plus kati ate kano akapya ke twako version empya gye bavumye kumpi baziri mu 500 if I'm not mistaken 500 300 around there babula ndowooza ofa ogamba omwana ono abadde atya munnange mbu omwana ow'obuwala bw'ateekateeka ekiriri kye bulungi malidaadi kyava akwata akatabo k'ennyimba za Kristo giyite hymn book abasiraamu bagenda gasozi hymn book biki byoyogerako akatabo k'ennyimba za Kristo kikyotegeeza kakati waliwo ennyimba nga zino kubanga wadde oli musiraamu ze ennyimba wali oziwuliddeko tukutendereza Yesu Yesu oli mwana w'endiga tewali mu nsi muno mulongofu Yesu yajja alokole ezo zonna ennyimba zirina akatabo mwe zikuŋŋaanira ewaffe ke tuyise hymn book oba akatabo k'ennyimba za Kristo tuli wamu abooluganda ng'oddamu nti ye omwala ategese ekiriri kye bulungi kati ku piro wansi wa piro emu akwata akatabo k'ennyimba za Kristo akateekayo lwaki akateekayo yeeteekerateekera okusinza worship okuyitendereza okw'ettendo munnange ate bateribusanga ennaku endagaanyo oba essaawa endagaanyo etuuka munnange bayingira ekituuti ekifo ekitukuvu ekifo ekyo kitukuvu ate naddala ku bantu abafumba abagatta ab'empeta mbuzi malayika zina n'engeri gye zituwujjako nga zigamba kyekyo vibe kiriya mbu ne zikola n'alipoota nnamutaayika nti bwe twakyaddeko mu maka ga Sozi ensonga zaatambudde malidaadi saana obubonero ku 10 n'alyako akwonolawo 98 obubiri bamalayika ne babwesigaliza ye transport gwe bakozesezza okujja munnange abaana mwana ow'obulenzi n'ow'obuwala balinnya ekituuti kiyita ekitanda emikolo gitandika ndanigamba abooluganda mbaanirizaako mukama waffe Yesu Kristo olwo omusajja ayayogera komuwala nti amiina kale nno olwaleero tugenda kutambula nga omusajja atandisa olugendo muli mu lugendo nange tutambula tusimbudde mukyala okay ensonga nno munnange yeebazibwa omukama yeebazibwa kakati omuwala amanya nti kati yene essaawa ng'ajjayo akatabo ng'abikkula kati oba oluyimba yagwa kubanga oluyimba olusooka namba emu if I'm not mistaken namba emu izi holy gw'oli mutukuvu mukama wa byonna buli enkya tunakutendereza nga omwana ow'obulenzi kuwangaala kuno kukwasa emmese ku ddiba lya kapa omwana ow'obulenzi ng'agamba lindako katamala olwo ebintu ebimu ng'osooka nowekandabe gye kiggwera olwo ebimu ng'ogamba nogano bandoota kannemezeemu ndabe mwambuse tuli ku luguudo ki tukutte Ntebe road batambudde bayingira Namasuba awo babadde eno Kibuye bakiridde Najja Nankumbi awo kino kidda Busaabala kino kidda mu Ndeeba bambusa awo ku FDC ku masannyalaze waliwo awo kyawo waliwo awo Smile Wilken property because bitya waliwo Najja Yanga Christian waliwo Najja Nankumbi church twambuse waggulu tugenze ku abeera Najja Nankumbi abasiteera awo abakyawo ku Nyondo Club awo omwana nga bikola oluyimba olulala ndozo bayayimba lwensinga okwagala ennyo mu katabaako lugamba lwaki oluyimba lwange nduyingiza mu nsonga eno tunakola tutya ava ku luli abikula olulala gwe Yesu oli wange ddala kale nno bwe mpulidde emboozi ya sister nga akinyumya ne ŋŋamba wait a minute ebintu bino ddala bibeerayo lwaki sikulwatwala mu kitundu ekyokubiri ebirala nembyogera nga tumaze okufuna ekitundu ekyokubiri
Katonda oli w'amaanyi waliwo awakana